wawula olina ekipawa ngonze ulira effumu ngonze oba Rema bamunaza kayayaana okusinziira emiitinga Eddy Kenzo gye beemiitingamu ne Dr. Hamza ate buli we beemiitinga tebeeta omanye essanyu eribeerawo kati abantu abamu mulinza olowooza oba nnaku Rema nawakula gyawulira oba ssanyu kati nange mbeera ne mixed feeling olaba ex wo ne current wo nga bamiitinze oba owulira ssanyu oba owulira nnaku oba ofunamu akatengo kati gwe nga kyowulira simanyi oba ne Rema waatyo wakiwulira naye nga Eddy Kenzo bazzeemu ne basisinkana guno mulundi nno gulinga gwa kusatu okusinziira ku nze gye mmanyi oba kale okusinziira ku egyo gye tulaba mu kamera naye ng'emirundi giyinza okubeera nga gisukkamu mu egyo kubanga basobola okubeera nga balina we bamiitinga ne bateekubya bifaananyi naye we bamiitinga wali zi kamera ebifaananyi nga birumawo akafuba ne kasooka kalumawe we bamaze okwewa akafuba nawe osooka amuyitako n'amugira n'ebifo bye basinga okubeera nga basisinkanamu gibeera pate after pate oba si kyo mukolo na wano Eddy Kenzo gye yasisinkanye omukulu Hamza Ssebunya kwabadde mukolo ndowooza yabadde mbaga nga Eddy Kenzo agenze kubeera nga ayimba simanyi oba lwaki emikolo egyo Rema tayimbako oba mukyegendereza bakasisinkana ku mikono gya mirundi ebiri waliwo oguli eri ogwasooka na guno oguli eri Hamza gwe yafuuyira Eddy Kenzo ssente then na guno kyokka kwegyo emikolo Rema abeera tebamubukinze kuyimba naye ate nga babukinzeewo Eddy Kenzo kyokka ate nga kiraga Hamza abeera musaale nnyo eyo embaga gye babeera bagenzeeyo kati nebuuza lwaki mu meeting awo mukubeera nga Hamza tasuggestingayo Rema namakula oba abeera surprise okulaba nga Eddy Kenzo yazze oba ne Rema ayimba naye nga ye ebifaananyi tetubiraba bannange omukolo gwanyumye nekyaka ne Rema yayimbyeko nge nesooka enkedde mu archives ndabe omukolo ba decoration y'omu ne Rema namakula gwalina ku mikolo gyasembeyo okubeera ng'ayimba naye maama abantu baneeno Eddy Kenzo ne Hamza Ssebunya ffe tubagaliza birungi byereete tubalinaako problemu neera obuyimba bwa ngonze ze sibalinaako problemu Rema namakula sikulinaako problemu Eddy Kenzo sikulinaako problemu Hamza wa Eddy Kenzo haga sikulinaako problemu ewetyo ekyo kikoze wano ku SMX Media obeera onyu media stories affe gwe subscribinze onyige notification bell ebisigadde obitulekere SMX sign out bannaffe abasumula Hub Products abakutuusaako products z'omu kisenge ziri 100% nakyo bakugamba bazo okubeera nga bakuwonya ebikerendakenda n'ebisirapu ebinaakuleetera side effects naddala gw'omukyala ng'omirambo ofuna amazzi bakugamba nti eriyo omukyala nabukalu just weetaagala eddagala ligenda okusumulula emisuwa osobola okubeera ng'ofuna amazzi nga bakyala banyo kyekimu ne ku basajja teriyo omusajja Katonda gwe yatonda nga talina maanyi ga kisajja wabula obeera weetaaga eddagala ligenda osumulula emisuwa gyo osobola okubeera ng'operforminga nga basajja banno bakubereko ku enamba y'essimu bajja soba bulungi nnyo okukuleetera order wonna w'onoobeera oli